banaye yoyo omubaka Medad Lubega Sseggona tugenda kumugoba ffe tetumwagala ffe twagala ambuleera. Hajati Namyalo akkiriza Kyagulanyi amaanyi mangi era abavubuka n'abakadde bamutegeera nnyo kati ye Sseggona bamugobye olunaku olulala ejjo bamugobye akatambi akalala kati nolwaleero akalala kazze kaakano kakatuuka wano ebyeddala nkuza basoko lakinge Namyalo wuuno naye yeewuunya. Omulimu gwa Kyagulanyi terujja kugwa ate nga tuzeeyo ku mpisa zaffe nga kulabikamu nange annange saaba kino wano ne tugenda nenzisaba baba ba ssente tetufunako kintu kyonna kati ate nze nzigaba. Yadde kamera tekwata bulungi naye wuuyo ffe tetwamwagala twagala Walukaga yoyo omubaka waffe fooli era babana abantu abamuwuliriza naye nga ffe wane waffe tajja kufugawo tetwagalangako ssaawa era yoyo omubaka waffe genda ffe tetukwagala eno. Omulimu gwa Kyagulanyi terujja kugwa ate nga tuzeeyo ku mpisa zaffe nga kulabikamu nange annange saaba kino wano ne tugenda nenzisaba baba ba ssente tetufunako kintu kyonna kati ate nze nzigaba. Stop. Soko labe no video. Enough is enough. Bwe basibye Olivia teri baana bafa nga tebannatuuka olw'ensonga mu malwaliro teri ddagala. Message ya Haitawa esembyeyo ono agavaayo galaga nti yateereddwako omusimbi ogutokoma kati jjukira ono bamunoonya era bwe twogera ebyaddala agavaayo manyi wabula lese obubaka bw'ensaba ne Solomon nga bw'agambye tumuwulirize. Embeera ekunyigiriza esigala egenda mu maaso. Temulowooza nti kikoma kuffe kubanga Uganda nze njirimu era ngenda givaamu ng'obudde bwange butuuse. Bwe mutalwana kati mukkirize mugaane ekituufu mukimanyi muzuukuke. Ffe tetugenda kumala kukola Museveni bye yakola okutwegattako kuba Museveni yattanga abazadde b'abaana e Luweero n'ayingiza abaana mu magye balwanyisa Obote. Kye kimu kye yakoze oba kyali mu kukola. Abazadde mumuzize kati akwata obwana bwammwe obw'amasomero n'abutwala ku laaleze. Tayimu egenda tuuka Museveni akwata abaana bammwe ng'abajja mu masomero abayingize mu magye lwampaka ng'awamba bawambe. Nkiddemu Museveni agenda yoolanga abaana bammwe ku masomero abatwale mu magye kuba bw'aba abatwala ku laaleze lwampaka ne basiba barricades abaana ne babeera mu kasaawe ng'enjala ebaluma olunaku lulamba essaawa yonna. Agenda kukwata abaana bammwe abayingize mu magye abakozesa ebikolobero eby'obutujju ng'alaga oba oli awo nti ab'opposition be bali mu kukola ebikolwa eby'obutujju ate abaana bammwe. Mwegendereze era mulabire wala. Aba munfuna n'olutalo terukoma ku nze naawe mwennyini nkugambye ekiri mu kumbya ekiri mu kungoba tayimu bw'enaatuuka gwe tekigenda kumala kulinda kuvaayo olwane nga bwe nnwana. Kigenda kukwata ng'oli ku buliri bwe weebase kikwata akagere kikuwalule kikutwale naye yonna gye kinaakutwala tojja kwa baabadde waabwe eyisingiro ne boogera olunyankole ne balumalayo. Nga tunanenya Mwami Museveni byonna byonna by'azaatukola mu ggwanga lino tusooke tunenye nnyo opposition ebaddewo ey'ekikwangala ate bo tubakyawe nnyo n'okusinga ku Museveni bannaaye.
kuba kakati omusajja nga Kasibante Moses naye nno akalulu kange kakirubaga nga nkwesize Lubaga North nenkulonda musajja gwe nga simanyi nti nononda kiwutta kuba kati ntunulye essaawa zino ebintu ebikuvaamu naye basajja mmwe mwatubuzaabuza nnyo mu butuufu. Kasibante mwatubuzaabuza nnyo bampuuga Basseggona mmwe abateeketeeka abaateekebwa ti Mmengo be yateekateeka simanyi bakyali kigenderere. Basajja mmwe mwatukola bubi nnyo okutulimba emyaka egyo gyonna. Omusajja n'azimba empaya ye n'enywera. Omusajja mwamu obudde n'azimba empaya nga mumuyambako okuzimba empaya. Tugenda tubonaabona lwakubeera mmwe Kasibante. Tubonaabona lwakubeera mmwe tugenda kusigukula tutya empaya eyo. Bazadde abaana ne bazala bannaabwe. Mulina Dr. Kizza Besigye kuva mu 2006 21 nga mutuufu temutulaga kituufu nga mutulaga muli opposition kumbe muyamba ku musajja kuzimba empire ye nga tagizimbira mu kingdom yammwe. Mmengo mwatukola biki bino bye mwazimba baki bano bye mwateekateeka ab'ebitiibwa tuli mu kubonaabona lwa kubeera mmwe. Singa omusajja temwamwabudde ne muleka muliika kuba muliika yali amukutte nga mutaddeko nga tumaze oteekawo pressure group entuufu. Singa omusajja kati ensi yatereera dda singa twerondera bakulembeze mu nnonda gye twetaaga. Naye omusajja mwamuleka ne mutubuzaabuza n'azimba empire ye bulako emyaka 5 atuukirize kyayagala. Katuli mu kulwanagana na musajja. Naye kirungi nti ensi yonna etegedde ekyabadde Mbalala mwakirabye, ekyadde mu Western Region mwakirabye, ekyali mu Northern Region mwakiraba, ekyali mu Eastern Region mwakiraba. Weewuunye ekisinga okunnuma Kyagulanyi waasibuka mwe musembayo okumuwagira. Gy'atava eri mu regions endala bamuwagira bamwagalira ddala naye wano waava wennyini nnyini wewakyali ate abagwagwagwagwa abamulwanyisa. Kyagulanyi yeesimbyewo nga naawe Simika Sibantojja simanyi gundi ng'ojja amannya gonna gali awo ga Kiganda nga naawe omwesimbako. Kati entegeera y'abantu baawano simanyi kye mufuna mu kuwaayo nsi yammwe naye era kuva dda myaka gyonna mwe muzze muwaayo eggwanga lyammwe seewuunyi. naffe ne tugenda kujja ewaffe Buganda twogere Oluganda tumaleyo gye baabadde. Eryokanga netonya Honorable Kasibante kyannaku nnyo tubategedde nti mwali mwagala nnyo okulya. Okusookera ddala oli mu kye bayita tribal politics. Mwabasomesa obulungi bw'Obwakabaka era ne mutusomesa nti Obwakabaka Buganda nti bwaliwo naye nti whoever comes in is a Muganda. Nganze ndi musajja Muganda yadde nze Obbo Wasega kuba sina lulimi lunala lwonna lwe mmanyi kujjako olulimi Oluganda. Naye omusayi gwo guba musayi sobola okwewakana ne bwonsanga mu kkubo newakana nega nti siri mu Lugwala. Impossible, very very impossible. Ate era Mukama najja akola bw'ati ekyamagero kye yakola nga bakonjo be banzala ebbeere lyabwe linnyonka nemba nga ngatta ate nenkulira mu Buganda. Ebyo ne bitegeeza ebintu bisatu. Nobanga oyogera olulimi bwa Kabaka songa Erwenzururu tosobola kugezaako ate ne mu West Nile tosobola kugwayo n'obeera awo. Ekyo Katonda n'akimpanga kirabo nti nno kijja kunnyambako okubeera nga ndi muntu atasobola kusosolera ddala. Naye bano abasajja abaagala okutwala eggwanga Uganda baali beefunyiridde okubanga batuteeka mu mbeera eya tribalism. Ate tribal politics ne bwe muba muffe eggwanga terisobola kutebenkera. Kati Kyagulanyi najja n'ateekawo embeera ng'olaba Nubian gwali naye musajja Munubi, mukyala we mukyala Munyankole, n'olaba baaliho leero babadde ekisolo nga Lushiga gye babadde ndowooza aliho Norbert ndowooza agenza okwetegereza nga mukwano gwe nnyo mu kiga. Nja kuwa ekyokulabirako ekya musajja affe ali mu Mida Bobby Young Munyankole. Nja kuwa ekyokulabirako Kyagulanyi we yagenda mu bitundu ebya Eastern ebyebusoga. Kwegamba olaba nga alina attachment ku buli muntu across the parts of different parts of the country. That means ono ye mukulembeze omutuufu atagenda
kubanga ate amenya like ayawulamu. Mukwano gwange abadde akyatitulatingako wano ne mukomentingako ndowooza yali mu Ebonies ng'agamba bwe bagenda e Rwanda era n'abinyumyako naga nti yatuuka e Rwanda ng'ekiriyo baabagamba nti wano mulina kwogera ku kiki ku Rwanda ku Banyarwanda. There is nothing like Hutu Tutsi what. Kale mu Uganda twagala okubeera proud buli omu agambe nze ndi because ekyo kye identity matters. Ne mu Busiraamu Allah atuganya temamuli ta'ala yatuwa ensonga nti tumanyagane okwawukana okwo yakuteekawo tumanyagane omanyi nti ono mukonjo ono mukigo oli munyankole oli muki n'amawanga amalala. Naye singa tukkiriza nti Uganda gye tukulembeza ebirala byonna ne tusooka ne tubireka ku mabbali tubisoosowaze naye tukulembeze eggwanga Uganda eryawamu tujja kusobola okutambula. Oyo ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Amawanga nga Kenya, Botswana, Mali, Guinea, Libya, Turkey, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Algeria ne Morocco galina kye tuyita ethnicity leadership. Gateekawo embeera naye mugeetegereze nnyo era mugakube mu tooki. Ne Rwanda bwete bwe yali. Buzibu ki na kusomooza ki kwe basanga mu mawanga ago? Ojja kwisanga nga mu mawanga ago because bagamba gundi akulembera ngani abo tebajja kulembera akulembera ngani. Gasanga kye twandiise rivalries oba conflicts. Kati nja kuwa ekyokwabirako ky'emmaali nti abafulaani balwana ne badogoni oba ntwale ebyokulabirako ebirala nga South Sudan boolaba nti Noel Dinka bafa kinno. So bingi ebyo kitulaga bibeere munda mu ggwanga Uganda. What we are after is leadership, and after leadership twagala kulaba ki? Twagala okulaba eggwanga nga libalansinze. Kyova olaba NUP ng'ekibiina kirina ebintu bingi. Okusookera ddala tulina office mu Eastern, ku buli region twagenda tugiwa office tusobole nti bwe tunaba tuzze mu buyinza tubutemaatema bulungi basing oba nga tubwesigamiza ku bukulembeze bwe tuba twalonda mu buli region. Naye kati waliwo bw'oyinza otuuka mu region, for example noga nti ngenze mu Northern region ku ludda lw'abannaffe bali aba NRM n'osangayo omuntu aliyo nga mulala. Okay, kambasiga ekifaananyi kya ba RDC. Twandisuubidde nti ba RDC mu buli region at least bandibadde aviira ddala mu kitundu ekyo, akiikirire bulungi ekitundu kye. Kyova olaba Comp Ampe oba Lawrence Ampe ono omusirikale gwe mubadde mulaba mu videos ezimu ya complaininga ngagamba and here comes the recruitment. Someone from Chisoro is recruited in Gulu. How do you think that he's going to develop his home? You understand? Yali kyagezako tegeeza nti Gulu gye bamututte si waabwe tasobola kukulaakulanyayo, ayagala akulaakulanye Kisoro gye yakulira bamu recruiting awe nnyini mu kitundu kye. You understand? So obukulembeze ng'obwa bano bwe baagala beekutta akabondo nti ka Buganda balinga abaagala Buganda ogikutula ku Uganda. Ate muba mulimba kubanga Buganda yezaala Uganda. We all admit there is no way you can differentiate Buganda and Uganda. Era ekigambo Uganda kiva mu Buganda. Kyakubiri njagala mutegeere nti ne bw'ogenda mu mawanga gonna ag'ensi ng'ogamba ova Uganda olulimi bamanyi Luganda lwe lukulembera ennimi zonna. Ekyo tekisobola kuvaawo. Ekyo kiri mu kusaasira kwa Allah, kusaasira kwa Katonda bw'atyo bwe yakyagala. Ne bw'ogamba nze ndi Munyankole, nze ndi Mulugwala, nze ndi Mukonjo, bamanyi kiki? Luganda, kubanga luli closely related to the word Uganda. Ngana mwe ngamba nti munjigirizo olu Nigeria ngate mu Nigeria wali amawanga mangi, munjigirize kino. So let's put tribalism aside. Mwefudde nnyo over proud. That's why Yesaya twagala Kyagulanyi is a person of everyone. Noyimirira katuuti nogamba mbu bagenze Mwankole ewaabwe. Ain't you a Ugandan? Gwe passport joyina esoma Buganda. Oba ebiwandiiko bisoma Buganda tebisoma Uganda.
oyinza n'okwekenneenya n'osanga abantu bano ng'ate nabo si bannayuganda nze nkubuulira nga lwamanya ne mwogera all trash oluusi tubateekako n'amanyi gaffe mbu tubaanukula nga tutawanira bwerere naye era ngenda nakoma wano kuba nandyagadde njogere bingi naye nze reason as to why sometimes I respond waliwo benjagala okujjako akawero ku maaso nabo bategeere nga nze bwentegeera what it means okuba obumu, you understand? So tetwagala kulaba ku consequences eza tribal politics yensonga lwaki tulina Kyagulanyi kuba tuzirabyeko. Tulabye okweyawulayawula, tulabye obuli bw'enguzi nga bujjawo lwaki lwa tribal politics. Oli naali enguzi naye ne bagamba nti muganda w'omukulu ali mu buyinza tebamukwatako. Ne tulabanga resources tezigabanyiziddwa kimala olwa tribalism. We are all Ugandans and twanisuubidde nti kale bwe wabaawo ekyobugagga kisooka kuba ba first beneficial be abali mu district mwekiva oba mu region mwekiva ne Uganda yonna negabanako resource distribution. Institutions ez'enjawulo zonna zitandise okubanga zinafuwa mu ggwanga Uganda lwa tribal thing. Kino ekintu Museveni akiina kati mwe bakasiba nti mwawukanye mutya ne mwami Museveni. Assalamu alaikum, shalom, peace and love.